Olutalo Uganda erunyinitiza okugwa mu buufu bw'abayekera aba ADF. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, omu ku bayekera aba ADF abadde asinga okuyiggibwa yattiddwa era ng'akadde kano ze zimu ku mbuyaga ezikaza engoye. Ono yattiddwa mu bulumbaganyi obugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo, ng'ono teyabadde yekka, yabadde n'abakuumi be era ategeezezza ng'akaweefube ow'ekikanga kino bw'atajja kulekeraawo. Komanda wa ADF ono yattiddwa amanyikiddwako erinnya limu erya Lubanga Kene. Ono yattiddwa n'abalwanyi be basatu era aba UPDF basobodde okununula emmundu eziwerera ddala 2 omuli n'emmundu ekika kya Lukebe oba Lujegere. Emmundu eyo ebeera ya mutawana nnyo. Kwekweto kino kiraga obumalirivu aba UPDF awamu ne FADAK bwe bayina mu kulondoola abajambula bano aba ADF. Kino kiraga nti ne bwe baneekweka batya aba UPDF bajja kukola butaweera okulaba nti babazuula gy'ababa beekwese bakwatibwe oba battibwe. Ono era ategeeza nga olutalo wano ku butaka okulwanyisa abayekera bano nalwo bwe balukutte kannabwala nga mu disitulikiti ey'Entoloko waliwo be baakutte nga wano tebamanyiddwa mu kitundu kino wabula nga bandi banaakakwate ku bayekera ba ADF. Bakwatidde abantu abawerera ddala 34 nga bano tebamanyikiddwa mu kitundu, tebalina biwandiiko bisobola kuboogerako. Ekikwekweto kino kyakoleddwa oluvannyuma lw'okwemulugunya okuwerako nti mulimu abantu abeeyongera mu kitundu eky'ekisege mu Ntoroko naye nga tebamanyi wa gye baba bavudde. Ate emabegako awo twafuna amawulire agalaga nti mulimu abantu abaali bateebereza okubeera abayekera abikako ku kyalo ky'Ennyabweya n'ekyalo kya Muhwezi mu disitulikiti ey'e Kabarole. So kiba kitegeeza nti mulimu abantu abateebereza okubeera abayekera mu kitundu ekyo. Mbeera y'emu waliwo n'ekiwandiiko ekyasuuliddwa era nga nakyo kino poliisi ekikakasizza nga bye bali mu kirondoola nga kino kyadde mu lulimi Luswayiri nga kiraga ebifo ebitali bimu eby'okukolako obulumbaganyi. Ne Kiamara Primary School nga babalaalika nti essaawa yonna bagenda kukola obulumbaganyi ku kampuni zino n'amasomero gano, naye nga ebbaluwa eno twagifunye ewandikiddwa mu Luswayiri nga wansi yataddeko omukono alaga nti ye komanda wa ADF. Naye twagala okuggumiza abantu mu bitundu bino nti ebbaluwa eno tugirina era tweyongera okukola okunoonyereza kubanga mu biseera bingi mulimu n'abantu bakigwanyiza abaagala okuteeka okutya mu bitundu ebyo. Mu bufu bwe bumu obw'obunkenke obw'abayekera, poliisi yennyamidde olw'omutindo gw'ebyokwerinda ogukyabulamu oguli mu bitundu eby'enjawulo omuli ebiriro by'emmere, ebibangirizi by'emmotoka n'ebifo ebirala era ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga kinaayongedde okikkaatiriza. Twetaaga ogende mu kifo nga security oba ebyobukuumi binywevu bulungi nnyo. Ate ne tukubiriza ne bannannyini bizinesi na bannannyini masomero abakulembera entambula ey'olukale n'abantu abalala bonna at least okulaba nti buli muntu ayingira ekifo n'okufuluma yeekebejjebwa okulaba nti talina bulabe. Poliisi era erina abayizi aba St. Charles Lwanga Eshema 2 beetwala mu mbuga z'amateeka nga bano bateeberezebwa okuwandiika obubaka obutiisatiisa nga bwe bagenda okukola ebyakolebwa ku ssomero lya Lubiriha SS e Kasese. Okusinza ku poliisi egamba nti bano obusungu baabujje ku kubabonereza nga omu ku bakulira abayizi bwe yabaloopye eyo nga bwe batalina mpisa era obunyiivu kwe baabujje. Ebbaluwa eyo balaze nti amasomero amalala ge bagenda okulumba nga mulimu St. Charles Lwanga High School, mulimu n'amalala 2 e Kasese erya St. Andrews Primary School ne Kibingo Primary School. Kwegamba ne bagezaako kitetenkanya kisobole okuteeka okutya mu bazadde
mu bakulu b'essomero n'abaana. Twakozesezza obwangu poliisi Sheema ne Greater Bushenyi ne bannaffe okuva mu ISO ne tusobola okukola okunoonyereza ne tukizuula nti ebbaluwa eno yali yasibuka wakati mu ssomero. Twafunye n'ekitabo mwe bajja olupapula lwe baakozesa okuwandiika ebbaluwa ey'entiisa. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.